Bannayuganda kyenjagala bategeeza olwaleero nti intelligence yaffe tulaga nti Uganda is ready to change. Museveni ali ready okugenda naye akya resistinga alabe oba ddala abantu kye tuyogera si kye tuli. That is what comes from our intelligence. Museveni ali ready okugenda naye akyatiisatiisa kulaga oba kulaba abantu bali mu mbeera ki. Era yayanguye yedda ne yeesogga lwakitula okumpi ne Rwanda. Ali kulye waabwe lyennyini. So bannayuganda kye mbasaba muyimirire kilometers zaabuzaayo okutuuka ku booda ntono nnyo okusinga ate okudda e Kampala. So bannayuganda kye mbasaba bannange buli asobodde okufuna message eno agitambuze etuuke ku buli munnayuganda nti muyimirire mu buli town. Bano abasajja obalaba bagezaako okutiisatiisa naye bakozesa abantu abatamanyi ki kye baagala. Abantu abo babawadde ebiragiro ebyokukwata abavubuka okugezaako okumalamu abalala amaanyi. Naye nabagamba ekyo ekintu bakiyita de-escalation, okukkakkanya embeera okugizza mu nteeko. Naye mumanye nti ekibundu we kisajjuka kiba kimaze okusajjuka. Museveni abyonoonye bw'atandise okumakinga obululu, bwe yaggyeko intaneti, atandise okuwamba ba MPs abeesimbyewo ba candidates, alumbye amaka ga Kyagulanyi agataddeko ennyonyi. Abasajja kumpi balinganga babbi bubbi bayingidde amaka ge nga balinganga abayingirira omubbi. Mumanye nti nno atusindiikiriza kukola kye tusobola okukola. Ate temutya bannayuganda, njagala mbabuulire nti nno mu nsi muno omuntu tabeera na option emu yokka. Ebyo bye muwoza muno tulina option emu ya peaceful, ebyo tebikola. Singa yali peaceful gundi option, singa Museveni olwaliro tali mu buyinza, kubanga byonna bye yali ali by then byali tebiraga nti asobola okufuga obuyinza. Byali tebiraga nti asobola okufuna obuyinza mu ggwanga lyonna. Kebeere waabwe gyava e Rwanda, kebeere kali akasa akasembayo obwavu ka Burundi, yali tasobola kufunayo buyinza. Naye olw'okuba muno yalina more than one option, yasobola okufuna obuyinza. Naffe tuleme okweteekamu endowooza egamba mbu nno peaceful is the only way to get power. Tukiraba ensi zonna ezirina obuyinza obutebenkedde one day zaali mu turmoil. Kati yo turmoil Museveni gyagezaako tuteekamu nti tukkakkane nga amaze otuyiwamu omusaayi tuddemu tukkiriza atufuge. Ekitagenda kusoboka this time. Era bw'agezaako okuyiwa omusaayi abasirikale ne bagezaako okutta abantu tukkirize nti no, we are on the battlefront. Kubanga bakuliyetinze violence eyo alabire ddala kikiku nga Omuganda bwagamba nti kuba mu kisaka owulire kyekikola ki ekivaayo mugolokoke. Everywhere you are Ugandans, whether you are in northern, whether you are in eastern, I don't believe that all these regions they support Museveni, but there are few of those who support Museveni, not because they love him, but because of the little money that they get from Museveni and his ministers and the MPs. But not everyone is satisfied with the leadership of Museveni. So I'm calling upon you, all Ugandans, wherever you are, if you are tired of this poverty, if you are tired of Museveni and his group plundering Ugandan natural resources, if you are tired of Museveni inflicting us with his impunitive orders, suffocating Ugandans, whereby they cannot exercise their free citizenship or citizenry to do what they want in their country. You see people, they cannot fish. Those who fish small fish, they ban them. But where is it in the law that you should ban food? What if you harvest food which has not yet grown up or which has not ripened? Would you ban it? So if they can ban fish, they can ban nets, they can stop people from farming from the land where they have grown up farming, if they can stop people from exercising their natural and citizenship right to do what they are supposed to do to feed their family. If you are tired, really tired, you are fed up of Ugandan government, of Museveni, please stand up. Stand up. We are too many to fear. We are too many to coil down. We are too many to be cooled down.
Even if we know that the army is there holding ammunition, rifles and everything, anti-aircraft missiles, I know those are all intimidations. In international law, there is no anywhere any army officer is allowed to shoot in the public. There is no any law that allows them to shoot in public. And whenever they shoot against the public, you know they are breaking the law. International law, not only Uganda law, but international law. So stand out. Stand out wherever you are. People from all regions. I know people from Western Uganda, you are not all satisfied with Museveni. Please, I'm calling upon you, stand your ground. Stand wherever you're supposed to stand. Don't go in your rooms. Don't go in your houses. Don't disappear. I've had people taking buses going back to their rural areas that they are scared of Kampala. They are going to be killed. So you are a coward, or you're let me say, I don't know what to say. You are in agreement with Museveni. There are those people, actually, there are some people who told me that Rwandese show us that we are stupid, that's why they came to rule us. That raised my anger. That Rwandese who came as refugees, you think like when we welcomed you, we are foolish. Our master, you interpreted us as being foolish. So, Ugandans, I don't want to go in a tribal war because I know there is a lot of intermarriages in Uganda. There is a lot of cross-cultural relationships in Uganda. I don't want to go into that, and I'm not ready for that. But there are those individuals who come to run from Rwanda to Uganda for a few years, and they think like Ugandans are stupid. Please, be aware that we are not stupid. The more we are softer is the more ruthless we can become if we choose to. If we welcomed you peacefully, you must behave. If we are condemning the bad leadership of Museveni and you want to be in a new Uganda or in a Uganda after Museveni, you must stand for the right cause of the Republic of Uganda to stand free and fair during elections and whenever the country is doing its service delivery, it must be free and fair to each and every citizen. So Ugandans, I'm calling upon you. People in Uganda, mbasaba, mu districts zonna, mu towns zonna, njagala mu makinge, Kampala, n'emirirano, jonna, mujjuze, buli ka street, buli kona, mukwate ebiti, mukwate mayinja, mukwate biscrap, mukwate buli kimu. Abantu bano batandika okubeera violent. Ejo emigo gye batandise okuba abantu nga Museveni ng'okulonda tekunnabaawo. Muyino gi counteracting. We need to counteract this kind of violence. Early enough. We were complacent and pragmatic people. We are not going to bear your nonsense. Uganda has to stand as a Republic of Uganda for all its citizens, not for the chosen few. Mbasaba mu makinge tawuni zaffe zonna zonna eziri mu Kampala, Wakiso, Mukono, Jinja, Masaka, Mityana, Bombo, Luwero, ne kweyongerayo yonna neyo gye basima gold ye Kasanda, mubende mu makinge. Bwe mu makinga districts za Buganda zonna ne making sure ntino muzikavalinze bulungi nnyo. Enkwezenge ziri mu ntono nnyo zigenda kukakkana. Museveni wakolera mistake nti alagira okushootinga abantu nga bwe yagamba muno we are the Kaloli Lwanga and Rutamaguzi to take silver bullet for his family to stay in power. Ekyo tekigenda kukola bannayuganda. Mbategeeza yonna gye muli singa mufuna audio eno oba video eno mugitambuze etuuke ku buli munnayuganda. Amaanyi gali mu ggwe tegali mu Museveni. Amaanyi gali mu kuyimirirako tegali mu mmundu. Emmundu nze Museveni we yali ajja mu buyinza nalaba emirambo egyaziikibwa nga gy'abasirikale nga babalese mu underwear nga bonna babadde n'emmundu. Bonna baafa batya. So bannayuganda mbategeeza abo abasirikale baba tebali ku lwaffe, Katonda ali ku lwaffe, n'emitima gyaffe tuyimirire n'omutima gumu nti tujja kuwona ekikwa kya Museveni. Tugenda kiwona.
bo baliwo kukozesa abantu banaku babalwanire entalo badde babbe banyage banyigiriza abantu basombenga population nga bagiteeta bajuza kansanga kabalagala yenna match in the division bajijuza bagwira abagwira abo sente bazijjawa those bagwiras they are proxies of government baba wa sente bakole business bagobe bannansi mbuno baba pangisako baba leasingako ebyo ebizimbe byo mbalizinze mudachi bagenda byeddiza nga temwagadde kubanga ettaka lina afuka lya state bajja kugamba nti awo ekizimbe kyo wekiri state eyagala okukozesaawo ogenda kukola ki bajja kuvaluating ekizimbe kyo bagaye tukuwa sente bwezityo bozikiriza batuzikiriza zibayina okukuwa so wana Uganda tuyimirire tuve ku bana abakulembeze b'amadiini abavaayo ne beekabyakaabya mbu no kitange bamuttira gundi bitya bwe baali abaavu tebaali ku side ya government bamaze okubba abantu bakamudde abantu babakamye ng'ente gye batawabiwata kati olwo bali ku side ya government bannaye tweberere mutubeere ne common sense bannaye bakulembeze bannaffe ab'enzikiriza bwe mubadde abaavu nga muli baavu nga government weeri nga tebayamba naye mufunye amaanyi okuva mu bantu mubanyaga sente ezebiweebwayo temuziza mu bantu temulina project eryawo gye muzikolamu wabula mulaga muli ku government nammwe ekintu kino kigenda baliira wamu kubanga abanyigiriza abantu abatta abantu bwe mugamba yaleeta emirembe alina bakosezza fe yatukosaakosa dda ne tusirika temulowooza muno tutambudde oba tuddi eno tuli eri lwa mirembe yatukosa ne tunsirika naye tetugenda sirika kuguno omulundi bw'aba ayagala buyeekera agenda bulabako bw'aba ayagala embeera yonna embi mu Uganda ngekolebwa bannayuganda agenda girabako naye ate nammwe mbalaga muno temugenda kubeera mirembe ebyo bye mutudde ku maanyi g'abantu ne mubalimbalimba ne musoma ennyiriri ezo zokka ezibawammwe kye mwagala naye ng'abantu temusobola bazzaamu maanyi kubateeka mu projects obeera otya ne kyaki etuuza abantu omutwalo nga teyina yadde ne nassale essukuulu obeera otya n'obuweereza obukola from Monday up to Saturday oba to Sunday nga toyina bekale toyina project yonna gyoga nti no at least abakozi 10 bamemba ba church eno obwo buweereza bwanna baki bwe tuba tusoma byawandiikwa mu bitabo mu bikola by'abatume Bayibuli egamba nti bonna baakuŋŋaanya ne baleeta ne bagabiranga abantu ng'obwetaavu bwabwe buli gwe sente ze bakuwadde mu church omwo ozizizza mu bantu ng'obwetaavu bwabwe buli oba ofuba bufubi kuzikufumbekera abaana bo bazisikire so tetwagala nammwe muveeyo nga mwogera ebitakwatagana musabire emirembe mugatusabire ono mufosinga abantu nakwana ez'okusiiba basabire omuntu omu wabula nga omuntu oyo yanyigiriza ensi omuntu oyo yalemeseza ensi eyo okulaakulana bakulembeze bannaffe tubaagala nnyo naye mweddeko ate musome ebyawandiikibwa nga ebirina okusomera temubisoma kifuulane nga we are theologians we know the scriptures we know the exegesis of the scripture tumanyi okuvunula ebyawandiikibwa muleme kutusiruwaza na kutubuzaabuza mwogere ebyo Katonda byabagambye okwogera nga mubulirira abantu naye temubabulira kyakusalawo tukimanyi bulungi nnyo mu Bayibuli mulimu bakabaka bangi nnyo ne bannabbi bangi nnyo abasaidingira wamu naye Katonda bwe yali asala omusango bonna yabasalira omulundi gumu bonna n'abatta omulundi gumu nammwe musazeewo mugende n'omusajja ono mutandike okufuuka emmomboze ng'amaze okuvaako oba musazeewo Uganda egende mu lutalo kubanga ayiwa omusaayi mwe gwe mu defending abula ate mugamba tusaba Katonda asobole okulemesa okuyiwa omusaayi wabula ng'oli ayiwa omusaayi gw'abanna Uganda nkiwamba memba abagenda mu church ezo mulimu abantu abayiriddwa abantu baabwe nga bafiiriddwamu nga government ye bassa abalala bali makomera abalala babanyizenyize buli wamu wonna so tetwagala ng'oli mu byanzikiriza otandika okuvunula byoyagala kubanga gw'olina ogubaasa gw'ofuna enguzi gy'ofuna naawe ofuuse bannabbi ba Baali mufuuse bannabbi ba Baali zimusanze oyo alagula emirembe nga naye tewali mirembe zimusanze oyo agamba nti nno mirembe nga tewali mirembe ayogera ebyo Katonda byatamutumye naye ne yeefuula mbu nno Katonda yamutumye zibasanze basajja mmwe bwe mbanga bye mwogera Katonda si yabibatumye naye nga mubyogera lwakuba muno mujjudde kamukulu w'obubbi w'enguzi so olwaleero size mirembe ntera kwogeza simbo naye njagala mbategeeze Uganda ejja kyuka
oba mukyagalo bate mukyagalo bagwe musabira waliyo bataliwo Uganda egenda kyuka naye mukimanye mbuno mwenna muli ku fairo egenda okunenyezebwa oba egenda ovunanibwa omusaayi gw'abantu abayise kuva Museveni lwe yajja. Museveni omusaayi gwayiye okuva nga atudde mu ntebe gugenda kusalirwa mu ngeri ya njawulo okuva ku musaayi gwe yayiwa Luweero. Kati mmwe abaliwo nga omusajja ayiwa omusaayi asiba abantu ajja abantu ku mataka aforcinga abantu okutunda ebizimbe byabwe babimuguze nga mwe musabira busabizi mikisa namwe mugenda kuvunaanibwa kyekimu. Mubuzaabuziza abantu munakuwaziza abantu buli kasente ke bafuna bayina okukabawa ne muteekawo n'ebyawandiikibwa ebitaliiwo. Kati nga nawulidde nti oli amafuta ayina ogasiga mu mpale z'abakazi na bitya ebyo biri ludda mu Bayibuli bannaye yadde muno mutusinga okusoma Bayibuli biri ludda wa. So basajja ba Katonda muddemu mutegeere ani yakola ki eyabayita Museveni si eyabayita. Museveni bwe yali taliiwo ekyaki yaliwo mujjukire muno ekyaki eno emaze emyaka 12 eyise mu persecutions nyingi nnyo. Tetulowooza muno Amin was the first and the last person to persecute the church. Naye church ezebeerawo nammwe mugenda kuva ku nsi church esigale nga weeri. Maybe ejja kuyita mu persecution endala naye ejja sigala nga weeri. So Ugandans tuyimirire tetwagala muntu akulowooleze ku luno. Tokkiriza munnaddiini kulowooleza. Tokkiriza oyo ayogera ennimi ezitategerekeka kulowooleza. Ajja kulimbira mu nnimi mu lufuutifuuti olowooze muno ye yategeera ennyo naye nga ye amaze okulya ka mukuulo bamuwadde agasajja gamukuuma. Bannayuganda nange ndi mukkiriza nga mmwe naye Uganda yeetaaga kukyusibwa. Uganda eri mu buwambe, Uganda eri mu bunyigirize. Uganda singa yali munnayuganda nga yatuyisa atyo singa waavaayo dde omuntu amulwanyisa. N'olwokuba nti mugwira bonna bonna bakolagana nabo bagwira atadde intelligence ne mu kifo ekiteetaagisaamu intelligence ey'ekisiru plan B eruwa ne bakola measures ezitateekeddwa na kukolebwa olw'okuba muno beeraliikirivu nnyo bagenda bajja mu kintu. Tugenda kuddawa ekyo ne kifuuka question. Uganda tugolokoke tuyimirire ku lw'ensi yaffe. Abatayimiridde ku lwansi yaabwe bwe tunayimirira tusobola obbasonyiwa nga Kabaka Daudi bwe yasonyiwa abo abatagenda naye mu lutalo ng'abantu bawambye famire ye n'ebintu byabwe byonna. Abalala muyinza obutasonyiibwa okusinziira ku mbeera zammwe ze muzze mweyisaamu. So Uganda eyina okukyusibwa oba mwagala oba temwagala. Oba waliwo okusiibwa kw'ekifuula nnenge Isaaya 5:8 egamba okwo kwe kusiiba kwe nalagira. Kati gwe lwaki osiibya abantu ng'obafoosinga okusabira omuntu gwe bataagala kusabira? Ekikonde eky'ettima ekyo lwaki mukifunyiza nga musabira oli anyigiriza ate atanyigiriza ye ne musabira bibi byereere ne mutandika n'omuyita embalaasi eya lukunyu. Esikatoloje tumumanyi. Bwe tugamba ku byanzivunula ya Bayibuli teri kye tutamanyi. Naye bannaddiini mweddeko. Nammwe abambala amagandula amawanvu ne mwogeranga be batadde ku lufungo nammwe mweddeko mwogere ebiriyo byokka. Tulaba nammwe abava mu ekereziya bo bayimiridde ne boogera era bakyusiza bangi nnyo okubazaamu amaanyi n'okubagumya. Mwe lwaki abeeyita abapoto temwogera bituufu? Mulimu aboogera bituufu mummwe naye tuyimirire ku luno ffenna twogere ekintu kimu nga Uganda. Lwaki twogera ennimi ezitakwatagana nga ffenna tuli Bannayuganda? Mpanvu yeemu naye mbasaba buli awulidde oba afunye omukisa okuwuliriza vidiyo yange gitambuze buli omwe mutuukeko. Uganda tuyimirire. Ku guno omulundi teri kudda mabega. Museveni kyabbyeko kimala. Abaana be kye baliddeko kimala abategekedde ebimala. Naffe tulina okwerwanako kati. This is the high time we stand.